olukalala natera enkyalero tukubuuzaako nti wasuza otya nyabo sebo eyeekuumidde ku munnyo amayanze tusema apolo nkomyewo neera tutunule ku byobufuzi n'ebyobukulembeze saawa 2 paka saawa 3 tubeera tutunuulira embeera nga bweri n'okwongera okutematema tunyonyoke ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyaffe Uganda. Nkwaniriza munaffe eyunze ku mukutu tusanyukira nnyo abazadde n'abayizi abazzeeyo kakala by'emisomo. Abazadde bo baweerera buweerezi naye abayizi bazzeeyo okakala emirimu olunaku lw'eggulo ab'ebibiina ebya P6 senior 3 ne senior 5 bazeeyo ate okakalabya emisomo. Tubasanyukira nnyo ne bannannyini masomero mwenna ne sekita ebyenjigiriza okuba nti oboolyawo tufunye omukisa oguddamu okulaba nga tusomesa eggwanga. Tugenda maaso n'okulaba embeera mu ggwanga Uganda nga bweri katusuubire nti ensonga zo zinatambula bulungi mu kusomozebwa kuno kwa ekirwadde kya COVID-19. N'abayizi abatudde kati essaawa eno ebigezo ebya senior 4 namwe tubagaliza omukisa gwa Mukama Katonda. Nkyaleero negatiddwako munnamawulire omukukuutivu Haji Haruna Kanabi ali nange mu studios. Sebo nsaba obuuze kuba tulaba ate tugende ku mulamwa gwaffe gwenyi. Abatulaba mwenna gye muli mbalamusiza nnyo era nembeebaza abakedde okubeera nga mukakkalabya emirimu abakutte enkumbi mugenze mu nnimiro kimukola ky'amaanyi nnyo kubanga munanga watali mmere batuliisa tusobola kubeera nga tukola ki tubeerawo ate ndowooza Uganda nsi Katonda yagiwa kuba kati omusana gubadde gwaka naye enkuba bw'enejja ebijanjaalo tujja kulya tubeere nga tunyirira. Oyogedde ku nsonga y'amasomero Katonda nnyo njagala gikoonako ne nsooka okwebaza abasadde abasobodde okutwala abaana baabwe naye nammwe abatannasobola embeera eno nga bwe tugiraba bw'obanga essomero gye wali embeera yakyuka naawe kyusaamu amasomero weegali aga gavumenti agamu oluusi mugakubamu ebituli naye sebo kati essomero nga Baati Vale wano omuntu ettaamu asasula emitwalo 7,100 omwana n'asoma Kittante primary naye ebeerawo n'amalala mwegali wano musaidiza abali mu Kampala nammwe abali eyo nammwe mukolo gwammwe kisingako omwana waakiri okubeera mu ssomero eryo okusinga okutuula awaka ng'ogamba nti walemererwa. Naye nenjagala okubira omulanga n'abantu b'amasomero nammwe mubeere mwaka obuntu mbadde ndaba nga nammwe mukaaba gavumenti etuggulewo biki naye naffe abaleeta abaana gye muli tetuli bulungi naffe tetuli mu mbeera naye gwe okutandika okunsolooza emitwalo 2 mbu gya masiki egula nnusu 10 ne ku 5 ogifuna naye gwe ow'essomero eyiyo gy'oyagala okutunda emitwalo 2 ya ssente mmeka mutwalo gumu ndowooza nti naffe twekubemu mu mutima tuleme kubeera balyaza n'okuteekawo ebintu ebiremesa abazadde okubeera nti bakomyawo abaana tusooke tulwane ku kyakuzza abaana babeere mu kalaasi mpola mpola tujja kuddayo mu mbeera yaffe eyo. Haji Haruna mpozi kino badde sogeddeko kyekya eddagala ery'okugema batukakasa nti olunaku lujja kuba lwakutaano lijja kuba litonya mu ggwanga tekiwa ssuubi nti ebyenjigirizaawo oboolyawo bijja kuba ojjukira bulungi nti President His Excellency mu kwogera kw'endowooza okwasembayo yagamba nti okusoma kw'abayizi bano abakyali ewaka kujja kusinziira nnyo ku eddagala butya bwe linaaba nga lizze ery'okugema bannayuganda okutwaliza wamu. Essuubi ndowooza siri abasomi bokka naye sectors nnyingi wandisookedde okutunuulira ddala abantu baffe abali mu health sector abafaayo ennyo okulaba nti bajjanjaba abalwadde bano be tubadde tufuna n'abalala ndowooza kikolwa kirungi okubeera nti eddagala tulisuubira eryo erigema naye nze ate essuubi yange riri nnyo mu kunoonyereza kwaffe ng'eggwanga kwe twatandika okutali kwa kugema bugemi okuzuula eddagala eryaffe nti tuzuula eddagala eryaffe ndowooza nti ogwo mutendera munene nnyo 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 era nja kusanyuka nnyo singa gavumenti yaffe ddala ezzeemu ne yeekuba mu kifuba
newagira abantu bafaabo kuba tubalina abasobola okukola okunoonyereza mu byeddagala essente zino z'owulira nti biliyoni zagenze wano ne zigenda wano kuba research yeetwala okunoonyereza kutwala ssente ne bawagira abantu baffe naffe globally oba kale continental nti mu Africa oba regionally mu East Africa nti contribution eyo tugikoze eki kubanga lwoyogera ku vaccine nalabye permanent secretary wa health mukyala Diana Twine ng'agamba nti erimu ligenda kuva India AstraZeneca wa India ezo ssente bakola ssente kati mbadde mpuliriza lwaleero nga bagamba waliwo eggwanga limu baga nti eddagala lyabwe vaccine mbu tebagiregisteringa kati European Union ebaga nti atosobola kubigemesa bantu kubanga tetwabyetegereza so ndowooza nti Uganda bwe tuba nga twatandikako ku lugendo tuluteekemu amaanyi. Actually Haji Kanabi kyoyogeddeko ndowooza kikulu nti tuteekwa kufuna updates ku efficacy trials ezatandika emulago okugezesa eddagala eryaffe enansi erivumula COVID-19 ndowooza kikulu ne bwe kitaabe kale ekyo yabannansi naye ng'olaba nti trial oba okugezesa kubadde wano e Uganda oba n'Abatanzania mwebali oba n'Abannakenya mwebali naye okubeera nti mufunye ekintu ekyammwe tubadde wano nga tuga nti omuntu bw'anywa ennima mu mazzi agookya simanyi biki abantu ne babinywa naye bannasayansi baffe bwe baba nga basobola okwongera okunoonyereza naye ekikulu ekiriwo nti basaana baweebwe ssente baweebwe n'eddembe eryo ery'okubeera nti bataganjula ebintu ebyo manyi lutalo lunene nnyo mu nsi yonna kampuni ennene tezigenda kukkiriza kuba zijja kugira bamale bakugambe standard za WHO zikola bwe ziti bakuteekako ebintu batunda kati basobola balina eddagala lye batunda naye ebiki byonna tugenda ne twerabira ebiseera ebisinga nti China yo teyalinda ani AstraZeneca yakola eryayo naye ffe buli omu India mwabe mugira nga yeemaze okugira nsimanyi chloroquine ono tumusobola omugirawe muti nga batambula so nze essanyu lyange lijja kuba nnyo mu kubeera nga twetagguludde kubanga bwe tuba nga tusobola okufuna ccuwa ya COVID-19 oba erikale erikakkanyaako ng'eggwanga tujja kuba tutambudde olugendo nene nnyo kale atulaba ku Soul TV bwetyo bwe tutandise program Omunnyo Ku Makya amanya nze tusima Apollo ndine Haji Haruna Kanabi nkugambye nti munnamawulire omukuukutivu ate twogere ku nsonga eziriwo mu Parliament olunaku lweggulo ensonga z'abantu abazenga babuzibwawo abatamanyiddwako mayitire neera zaakomyewo gye byagweredde nga Speaker alitwala Rebecca Kadaga w'ekitiibwa ng'akkiriza ababaka ba Parliament bwe kibeera nti gavumenti eremeddwa okuleeta lists oba enkalala zaabo be bagamba nti balina mu buduukulu bwabwe then babaka ba Parliament batandike bakuŋŋaanye lists ezo bazanjule eri Parliament embeera awo wenyini weetuuse tujjukire bulungi nti His Excellency the President ate Commander in Chief week kati zigenda mu 3 nga yakafulumya ekiragiro ekitegeeza ab'ebyokwerinda ebitongole ebyokwerinda ebyenjawulo balabike nga bavaayo babeere balambulukufu ku bantu abakwatibwa wajje bali mu mbeera ki n'olwaleero wetujjidde ku mpewo tekinaba kukolebwa. Haruna Kanabi ekyo olabamu ki mu mbeera eyo kuba nti Commander in Chief kuyita mu nation address ensi yonna emuteza amaaso yes n'abeerako ekiragiro kyakola naye n'olwaleero tetulina kyetwalabyeko wadde actually kyetwafunyeko ndowooza poliisi olweggulo ekitongole kya poliisi ayogera ekitongole kya poliisi yavuddeyo n'aga nti olukalala ate tumaze okuluwaayo eri ministry eya internal affairs ndowooza tube nga tutunuulira ffe ng'abasiraamu tugambye ekisooka alhamdulillah nti abantu baali bakwatibwa nga batwalibwa naye nga bagamba nti owai tetumanyi omukungu wa poliisi omunaatuka n'okuga nti omanyi zi drone zino ziba n'obunamba bwe bugira ne bumogokako ne bukola ki kati twaliko mu stage eyo ani akwata abantu ani atwala abantu kati awo ne tuvaawo pulezidenti yennyini najja n'akakasa nti ebyo byonna
ebitongole byange ebya security bikola ki nti kuno si kuwamba so kaakati kuno okukwata ogwo omuteeko ne tuguvaamu olw'ensonga ne tumanya nti omuntu wo bw'aba yabula tewali kubuusabuusa ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda togenda wa Diana Atwine togenda wa Kakooza o education owaani wabula umanyi nti ba security be bayina ki so ne kikakata nti tewali muntu wa bulijjo awamba ki wabula gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ekyo omukulembeze w'eggwanga n'akikkiriza n'amala n'atuwaako ne sampulo naga nti kati nga gundi bamujje nakasongola nono negirawo oti naye ebitongole by'ebyokwerinda mujja kugira mukole ki naye nga bw'omanya emirimu gya gavumenti pulezidenti ayogera era bangi waliwo bamaga nti omanyi nasisinkana pulezidenti nanga nti ensonga zo nti ziwedde kendabye pulezidenti ebyo bikoze eki ziwedde kati n'otuuka ewa PS nagani munange I need a minute enkakasa nti ekintu kino kikola ki oli politician ayogedde bureaucrat akugamba nti neetaaga minute nsobola okukola ki bukakafu okuba kwentambulira following the decision of you are being directed kati n'otandika okukola ki n'otandika okugoberera kati naye n'awandiikako forwarded ne bagireeta ewuwo naawe n'ogamba scene act eyo process ekola ki kati awo twavaawo nzijukira nti ne minister wa defense yajja mu parliament mwami ani ono wene Fort Poto naga nti olukalala ffe twamaze twaluwadde minister waki wa internal affairs Adolf Mwesige eyo nayo ne tukola ki ne tuvaawo so olaba nti waliwo kyetutambudeko ebitambula awo kale naye oba biriggwa ddi haji kati nedda haji boga nti waliwo kyetutambuddeko nga omuntu waliyo omuntu so omusi babiri ababulwako abaabwe tugenda myezi 2 bagamba myezi 2 n'ekitundu nzikiriziganya naawe ekikoleddwa kuba kyetutambuddeko tolaba nti omuli awo nakyo mukolo Apollo mbadde ng'obadde ombuuza nti kiki kati nkulaga gavumenti yo kyetulaga naye ku nkomerero nze muganda wange mutabani wange mwannyinaze nga yabula myezi gigenda mu 2 njagala kintu eki kimu mulamu oba mufu bw'aba mulamu aliwa ali mu mbeera ki kireka makindye biki ekyo kyokka kisooka okuntebenkeza nemmanya nti omuntu yakola ki omulala nabanga nti naye mu lisiti feze oba wano betulina gw'omuntu wo tetumulabako okiraba kati oyo naye n'otandika okukaaba amaziga go so kati naye mbadde nkulaga nti stage eri eya bureaucracy n'ebintu nga bwe bikola nti commander in chief ayogedde security agencies naye ajja kuga nti ninda afande ampe order afande tannaba kukola ki abali omu mu makati awo kumpa order mu chain of command kubanga nze si bwentyo bwenkola ebintu tufunye n'amaloboozi amalala waliwo omwami omujjaasi omu gwe nali ndaba ku TV ye n'ayogera nti mupapira bwere tujja kutwala obudde nga twekebejja ebintu tukole ki tukitegeere ekirala saidi eri ya gavumenti lwakubanze siraba lwaki tebakinnyonnyola bantu ate pulezidenti agenda n'akikoonako katono nti waliwo abalabe abaagala okukola ki kati ne batulaga nti ensonga eno ya byakwerinda ebyeggwanga ng'ebyokwerinda kwaffe birimu n'abantu abava ebweru abalabika nga baagala otukola ki tukola ekibi kakati nange nga munnayuganda nze Haruna kapere waabwe nange naali agadde okumanya obulabe obwo bwankula ki sikale kuleva egamba nti ninganga owa security mbibeeremu manye nti owange bwe mba nina n'omuntu ono ng'ayina waava mutunuulire nga mukola ki kubanga oba oli awo taliwo ku lwa bulungi bwaffe ng'eggwanga
ekyo gavumenti n'abagirimu abo abali mu byokwerinda ebiseera ebisinga batuwa blanket statement. These are security matters. Kati ekifaananyi kiraga nti oba mulemu n'engeri y'okwagala weyobuyeekera simanyi kati tola nti naawe oteebereza buteebereza kiri awo bwe kityo. Kakati minisita wa defense oba ne president yennyini yandibaddemu esimbu n'ategeeza bannayuganda nti weewaawo mulaba eggwanga mmwe mufa mutugamba nti tukwata abantu naye waliwo ebizibu bino na bino na bino. Okiraba ekyo ne kijjawo oluno lwonna oluvuuvuumu kubanga abantu bangi abantu baffe be batutte situmanyi byabufuzi bwetabye n'amawanga amalala ge bagamba nti gaagala kusekeeterera Uganda kiki kati ne tusigala nga ne paalamenti yennyini nayo temanyi kyeyogerako. Kakati ow'ebyokwerinda yayinza okubanga nti goŋŋamba nti Apollo omwagala nenze nga ndaba ayina ekizibu naye Haji gavumenti ekolebwa ebikono bino ebisatu, ekikono ekya legislature, ekikono ekya executive n'ekikono ekya judiciary. Ekyo kyennyini naffe ab'amawulire fourth estate. Naye ku mulundi guno era sebo ogwaffe tugukoze ku mulundi guno Parliament bebanga evuddeyo kuba sirwa guno Parliament eyogera ku nsonga eno jukira gibivuddeyo na Parliament ebadde era ekola ki ebadde zenga ebyogerako bino binyine bigenda mu maaso naye n'okuba nti nga bw'oyogedde n'essaawa eno we tuli Parliament nayo temanyi nze nandibanga kyangu nnyo obutamanya n'ensigala wano mbutamanya naye Parliament olw'okuba nti n'essaawa ya leero nayo ogambye nti temanyi kyebuuza tebanyi kyeyagala kati ku ssaawa eno ku nsonga eno tekyewuunyisa tekyewuunyisa nti ebikono ebisatu kimu ekikono ekimu obaolyawo kyekiina ekyama kyekikukulidde. Kakati oleesa ensonga enkulu ennyo kubanga ogaye nti eggwanga litambulira kwaga amasiga asatu naye njagala tuddeyo twebuuze kuba eri ebadde embeera eno gye tulimu kati naye njagala kuzzaayo mabega mu mbeera gye tubaddemu bwe tubadde tulowooleza nti sina biki nti oba abantu batuwala naawe oba kiki. Parliament eyo gy'olaba one of its role is ng'oggyeko kuteeka policies, kuyisa mateeka, okuwa ssente kino ekitongole ekitwale ne kino mulimu n'okukebera ku executive obuyinza bwammwe actually beera oversight yo n'okufaliza wamu ekyo kyennyini naye tumaze ebbanga naddala mu kisanja kino kye bayita kisanja hakuna muceere nga sagala kosa kigambo mululu naye kuganga okulinganga okulengeza nga ni alengezaani anti kyenkubulira nti executive ng'erengeza legislature ono ayina okugitunuulira kyekibuuzo ekisinga okunnuma kakati olwaleero tekomye ku ekyo nti executive naddala mu bitongole ebyo bye twogerako ne birengeza n'ekitongole ekiramuzi nja kuwa ekyokulabirako. Parliament yateekawo akakiiko okulonda kwakaggwa ekaseesa ebyali kuba byatandika abantu ne bakwatibwa abalala ne bakubwa amasasi oluvannyuma ne wabaawo n'okulumba olubiri neki mukyala Nnabakoba kati minisita wa gundi wa ICT ye yali chairperson waki bwe bagende wa president mu process yaabwe y'okubuuliriza naga nti atone general akakiiko nti wacha iyo maneno kubanga kiri simanyi prejudicial Nnabakoba teyaddayo na kureportinga wa speaker speaker asobola okuleeta ensonga nti aba executive baganye okukola ki. Parliament negende enonyereze ku Nalufenya Nalufenya yakyaka nnyo ssebo netuuka ku geeti nibabaga nti ani yabayise ffe tetumbamanyi nina okusooka okutuwa olukusa yankani ebyonna ne bibaawo. Parliament neteekawo akakiiko ne katabaala wano mbusimanyi kanoonya safe houses ne kagenda minisita wa security najja nabaga nti temujja kuzigendamu era amawulire baaliwo bulungi nnyo ezimu ne bakonkona ku geeti naga nti kazi muvuddewa oversight role ogiraba eya Parliament minisita yennyini najja owa security nabaga nti
egeze ensonga muzikole ki muwache muziveeko si byammwe okiraba ne tujja waliwo gundi wano Lake Victoria ku nnyanja kuno Kadaaga yennyini n'asitukiramu ng'abasoga babakuba emiggo miyitirivu. Waliwo member wa parliament omulala bamuyita Abbott abavubi envuba ne bano bonna abeebuvuma ne beekuŋŋaanya ensonga n'efuuka ya parliament. Minisita bwe yajja yannyonnyola lwaki ensonga eyo ekolebwa, teyannyonnyola lwaki amagye geeyisanga bwe gaali geeyisa eri abavubi naye awo ng'abantu bafiiriddemu era eyo ensonga yakola ki okutuusa ate amagye go gennyini kati ennaku zino ndaba gazzeemu ne gaga nti akatuno kigire naye tujja kubeerawo n'okuteekesa empisa n'abadde abiriko akoze eki bo bwe baatuusa ekiseera kyabwe haji kyoyise okulengeza nti executive erengeza legislature wa parliament. Nze ku lwange bwe ndaba nti mutuwe obudde bwaffe ffe bwe tunaayagalira tujja kukola ebyaffe era ekiseera kyatuuka. Naye haji ekyo kiraga kivaamu ki bwe kibeera nti amasiga asatu erimu lirabika okuba nga lisuukulumye nnyo kakati mbadde nkyakuwasa gano abiri ne baleeta mwami yali Jeno kaka Bajenda bamuyita yagaana okujja n'agenda ng'akulira iso bamuyita ku bya safe houses yagaana okujja yali akakiiko webale nnyo naga nti nange oba siina budde bwammwe oba kiki naye nga parliament yemuyise naye nga te parliament erina obuyinza actually enkiiko za parliament ezimu zino eza accountability zirina obuyinza muteeka obwa high court nti basobola okuyita omuntu na bwe bamuyita bakusamoningera akakiiko oteekwa kujja ate bw'ogaana balina n'obuyinza obulagira arrest okukuwaliriza okujja eri akakiiko tekyakolebwa nti ekyo kitegeera mu buwandiike tukirina muteeka kiri muteeka kati mbadde ngezaako kuwa examples naye bino byonna byenkyogerako tebibaddeewo mu bbanga lya myaka 10 biri mu kisanja kino kye bayita hakuna mchezo kisanja kyakuzanya okiraba kati eyo nga tuvuddeyo ne tudda ku kooti oyogedde ku judiciary nti abantu bangi era bano babadde babulirwako abantu baabwe ne baga nti filing habeas corpus semateeka ega nti eyo bwe bagireeta temunyega tewali kirala kyonna kikolaki kukola ekyo kyennyini yogera ne balooya ababibaddemu ajja kugamba nti omusajja atuuka n'omutwalira ekipapula n'aga nteeka awo n'amala n'akkubira essimu kazi bwe wagenda mu kooti wafuna ki really oli wa mawulire gwe genda ng'ogobera genda bugenzi mu kooti olabe habeas corpus meka eziweereddwa ezimu oluusi tezijja na mawulire okola analysisyo meka ku ezo ezaali responded to ng'abantu abamu balagidwa abo be bagamba nti be balina okubaako bye bakola ng'essiga eddamu ziri ereragidde n'otuuka n'ekiseera ng'abamu bakugamba nti omulamuzi nti naye ngenda kukuwa egundi eno okakasa onoogituukiriza naga nti kangezeeko ndabe naye nga bakugambye mu ssemateeka waffe nti the right to habeas corpus is inviolable omuntu bw'abanga ddebe ekyo tekiddwamu kakati the fundamental question is nze naliwo nga bakola ssemateeka wa 95 era mwe banzijja ne bansiba ne tuteekamu ebintu bingi nnyo. Haji ndowooza tujja okutandikira alaba Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Tuli mu kitundu eky'ebyobukulembeze n'ebyobufuzi amanya zetu Simapolo. Tuli ne Haji Haruna Kanabi tunuulira embeera nga bweri mu ggwanga Uganda. Tugendako omulamu bwe tukomawo awo nnyini we tutandikira nga tunuulidde ensonga ya Parliament legislature ne executive ebikono bino ebisatu byo bikolagana bitya mu mbeera eno yennyini ey'okusomoozebwa ko okuwulira nga abantu bakubamira nga abantu babwe tebabalaba naye ate essiga erimu linga eritawuliriza. Katukomewo tova ku Soul TV. Soul TV kuli tukwaniriza natera ne tukulisa mu kumulamu okwo tuli mu ssaawa ey'ebyobukulembeze n'ebyobufuzi amanya zetu Simapolo
tuli mu studios ne Haji Haruna Kanabi munamawulire mukukutivu tutunulidde enkolagana ya ebikono ebisatu ebikola government, executive, parliament ne judiciary butya bwe bikolagana na bicho bolyawo bye tusobola okubaako bye tuyiga oba kiki ekitegeeza bwe kibeera nti esiga erimu oba ekikono ekimu bwe kibeera n'amaanyi mangi oba nga kibuutikidde ebikono ebirala ebibiri nga byonna tubijja ku mbeera eriwo mu ggwanga Uganda nga emyezi kati gigenderera ebiri abamu mwezi gumu babuuziddwawo tebamanyiddwako mayitire naye ate n'ebibuuzo ebiri eri government tebinaba kwanukulwa. His Excellency the President n'avaayo n'abaako ebiragiro byakola mu lwatu naye ate ebitongole by'okwerinda tebinaba kwanukula mu mbeera eyo. Haji ndowooza tubadde ku ekyo kyennyini ekyebikono ebisatu nga obadde ogenzeeko ate kusiga eddamuzi judiciary naye oba oliawo olina kyogezaako okulaga nti nalyo oba oliawo lyandibanga teryetengeredde lyeryokka. Nakozesa ekigambo oba kulengezo kulengeza nti nkulaga palamenti eyina rolo yayo gwenyini noga nti kiri muteeka nti akakiiko bwa palamenti okuyita omuntu waliwo wendaba oluusi bano abapaaka public accounts committee agandi otulimbalimba olimbye nga ate walayidde police twalo actually obukiiko obwo nakyo kankitereze obukiiko obwo bwa accountability bubeera attached to CID bubeera n'abapoliisi ababeeramu nga batuddemu mu bukiiko obubayambako nti omuntu babeera nga aganye okujja bamuyise balagira bulagizi nti gwe nono mugende mu mutuleetere katikati naye twakirabako nga bwetogedde mu ntandikwa nti yali director wa ISO kakabajenda ekiwandiiko kyayisibwa akakiiko nti ajja eri parliament naye teyasobola kujja. Njagadde kulaga obugoze bulungi nnyo nti kati tuddeyo ebyo ebitongole ssemateeka yabiteekawo ogambe esiga eddamuzi tutunuulire ssemateeka waffe ffe twamwekolera si bazungu nti bajja ne batukola ki ne tugaana okugaa nti okusinziira ku byafaayo bye tuyiseemu n'embeera gye tubaddemu bino bye tukola ki ne tuteekamu essuula nnamba ey'okuna netandika eddembe lino omuntu takwatibwe nga okujjako nga ssaawa 24 anda tasuse nga ssaawa 48 nga tannaleetebwa mu kooti zinaabanga zeetengeredde director of public prosecution omuwaabi wa gavumenti ow'emisango naye anaabeeranga ki nga yeetengeredde ng'asalawo ku lulwe ng'akola ki nga akola nti abantu banaabanga n'eddembe ne bateekako ne chapter number eya palamenti mugwayo nebeeranga ne sipiika ne defense nayo mweri n'ebitongole nga UPDF ne poliisi n'ebirala byonna ne tubissa mu mateeka nti constitution yaffe obutafaananako z'abalala nene bulungi olw'okuba twali tuyina biri ebyafaayo abaaliwo mu kiseera ekyo nganga nti buli kintu tokireka ku chance mukiteekemu eri elaborate era eyaffe eringanga articles and memorandum of association aga nti buli kimu eddembe lya gundi wajja kubaawo eddembe ly'okwegazanya mu kwogera which shall include press freedom simanyi nankani ffenna ne babituteekamu ekibuuzo ekikulu olwaleero nze kye neebuuza bino ebintu twabikola tubikkiririzaamu oba twali twerimba kubanga it is better ne tumanya nti Apollo munnange nze wange nze bwe mba sinnatuusa kulya abantu tebalya kyaggulu balina okunnina ate ne bwe baba tebannayagala nze nga ŋŋambye nti kati tulya ekyeggulu balina okulya eyo essaawa y'ekyeggulu neggalwawo. I think nze ndaba ng'eggwanga tuddeyo twebuuze kubanga tulina ebintu bye twerimba nti oyina palamenti eyina okukola omulimu gwe ngisuubiramu palamenti nesigala nga naye efuuse eki then along the way n'olabanga mu nsonga nga zino gye tuliko olwaleero nti waliwo ekitongole oba mu bitongole muli nga kyo kirina amaanyi mangi nti
n'amateeka kuba nalyagadde nnyo okusisinkana legal officer wa UPDF oba okalino wa poliisi muge nti gwe zina ensonga bwe tudda mu mateeka oziraba otya kiki ekiganye so that we can amend tugambe omukisa gwe tukyalina Haji abantu abami n'abakyala babagase mateeka abasinga bakyaliwo. Kayihura yali omukubo bakyaliwo gwe mukisa gwe tulina. Kayihura yali omukubo Miriam Matembe yali kakiiko bonna baliko chairman wa kakiiko Justice Odoki akyaliwo Bakanyihamba Professor Kasule Gundi Kanyihamba ate yali ku kakiiko yali MCA era yali chairman gye bayitanga drafts committee ng'ali n'omugenzi medical gwa yali secretary omukyalo ne yali chairperson wa kakiiko ka Uganda Human Rights Commission nga naye akola ki y'omu ku baali abawandiisi. Tolaba nti gubeera mukisa nti n'ababagase mateeka bakyaliwo naye ate olwaleero Haji ogamba nti semateeka naye mulimu gwo okuleeta wano Professor Sempebwa onoonye Matembe we nga tutaddewo ebibuuzo bino nti bino ebintu twali tubikkiririzaamu oba tuddeyo mu nkola yaffe ey'obwakabaka oba eri tradition oba chiefs we baabeeranga nga balina amaanyi gaabwe ng'ekigambo kya chief teeka naye Haji ate n'ekirala abantu boyogeddeko Haji boogedde Honorable Miriam Matembe ayogedde Honorable Kanyihamba ayogedde Oweekitiibwa Sempebwa boogedde anti kati that's the funda nkulaze oyogera kuba n'aboolwaleero naye nze nzize nga nkulaga kuviira ddala mu 2016 okulonda nga kwakaggwa Embarara baakwatanga abantu aba FDC ne babatwala ne babateeka Nalufeenya n'abalala awalala ne bamala ebbanga ne babatanga tebabakoze eki tebabaguddeeko misa. So kitegeeza nti eyo trend ebadde ekola ki weeri ne bagira ne nga abasiraamu baba suspectinga nti badde baganda bakutwala ne bagira nawulidde ennaku bambi okyogeddeko nga musajja mukulu abakwatibwa ku misango gya Kaweesi ne Meja Kibunda abagenzi kati musajja ng'akaaba amaziga amaze emyaka ena mukomera bamaze ne bamugamba nti tolina musango tukutadde bagenda omusango tetukyaguyinamu kitegeeza nti gavumenti kati erabyenga kyekyogerako nti Haji bwe kibeera nti omuntu atuuka ku level eyo nti asobola okukwatibwa n'omala emyaka gye egyo gyonna ne bamala ne bagamba tetukyalina mu interest musango genda nkugambye weeri oyo omugo abantu emitima gimenyeka abantu gye bali bangi olwaleero bazizzaayo abantu ekaseese nga bamaze emyaka ena naye kye bayitamu okuva 2016 gye bali promeyo teyinza kuggwawo ono yafa omulala aba yabula tomanyi nawa gyali naawe gyodda awaka nawe bayinza okuba nga tewakyali bantu naye ekibuuzo kiri nti byebiri byobadde osoma nti paalamenti erina obuyinza nankane naye ssemateeka waffe nkugambye bw'omukwata n'omusoma bino ebiri ku lupapula lwaki si bye tukola kizibu ki ekiriwo tubikkiririzaamu oba nedda kuba eyo twandivuddeyo lega nti owange nze nzirayo waffe daddi bw'amala okuyingira teri mulala ddamu kukola ki kufuluma oba ewammwe mmwe muyingira nga bwe mwagala ewaffe munnange si kyekikola ki si kyekikola ekyo kibeera kirungi nnyo ne mumanya era ensalosalo omanya nti bino ebyokwerogoza ebyo biveeko wano tebikola n'omanya nti okikola kulwo Haji kati ne tuva mu byokwerimba ng'eggwanga kyembadde njala okubuuza nti Haji tuli mu kwerimba nti tuli ku musingi ogw'enkola y'amateeka kwerimba kati nange nti awo wenkugambye nange sitegeera nedda nkubuuziza Haji kubanga nze bwe nsoma amateeka nkugambye Haji yanukula nkubuuziza tuli mu kwerimba nali omu ku bannamawulire abaripootinga CA paka ku nkomerero yaayo era bwe nali mu kkomera nalina akaleediyo spirit yali etya mu CA ng'abantu bakulaga nti kye bakola bakikola ki bakyagala
wewawo wabanga weera manipulation kino nankani biki president yennyini ono gwe tulina olwaleero n'agamba nti nze musemateeka siina bizibu siina kyenjagalamu tuleese ekintu ekirungi kintu eki ekyettaka mpozi n'ekirala saasanyusa okukyusa erinnya erya National Resistance Army ne mulifuula UPDF byebyokka ze comments ebbiri byebintu byakolayo so nga kitegeeza nti ekitereke kino kyonna nga bwe baali bakireese akikiririzaamu mulina okuga nti omuntu taamale nga ssaawa namunaana nga takoze eki nga taleeteddwa mu kooti nti oba abantu be nateekamu nti omusawo we looya we awooluganda lwe bonna bajja kubeerangawo mangu nga balina access ku ye twogera ku bantu babaga nti babakwata mu Desemba abalala mu January myezi ebiri bonna tebakubikangako kimikali n'abantu baabwe tebamanyiwa gye bakola gye bali naye ebyo ebintu twabiwandiika era His Excellency n'aga nti nze siina buzibu bwonna mbikoze eki n'ebisanja ne tubiteekamu bye tutayagala ne tubireeta ne tukolamu amendment so it will be also be good singa executive ega nti banaye bino byo bikalubye bitulemesa okukola emirimu gyaffe parliament bakukyokola okole nongosereza naye nze ekintawanya obwongo tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya yegenda maaso tuli ne Haji Haruna Kanabi banafu abatulaba byetwogera tetubyogeza mutima mubi tubyogera lwa bulungi bw'eggwanga lyaffe n'okulabika nti obuulyawo tutambula bulungi ffenna kuba eggwanga lyaffe ffenna embeera eno obuulyawo yandibanga tewa kifaananyi ekyo kyennyini nti ffenna tulinamu omugabo ogwenkanankana mu ggwanga Uganda. Haji tuyisigazayo eddakiika no ntono nnyo ziringa 7 awo naye simanyi tetusobola kuva wano nga tetutunulidde butya obuulyawo ekisobola okukolebwa mu kiseera kino obadde oyogedde ku kyo amendments nti bwekibanga kyetaagisa obuulyawo nga waliwo ekyetaagisa ekkubo weeriri kuddayo mu parliament semateeka bwe tubanga tulabawo ekizibu kyonna akolebweko ennongoosereza omanye ekintu ekibi ennyo n'ennongoosereza Haji nazo zikoleddwa ezimu tuddeyo ne mu zino kuba oyinza okuba nga wateeka standards n'ogamba nti nze ntaddewo oba restaurant yange naye emmere yange ya siringi 7 oba 1,000 naye nkuwa enkoko efaanana bweti embeera neetuuka n'olaba nti kakati sikyasobola amazima gali nti sisobola kuwa hafu ya nkoko ku siringi 7 neetaaga 1,000 kasitoma awo n'abeera honest asobola n'asigala asobola n'akola ki n'agenda question yange eri nti bino ebintu bye twateekawo ne tubiwandiika n'amateeka ne tugateekawo ne tuwoza criminal justice system yaffe bwetuti bwe tugikoze eri civil bweti ababaka ba parliament abantu basimba mu layini ne bookebwa omusana naye nga gye baga nti muweereze abantu abanaabakiikirira abanaatunulira executive ne baga nti naawe owa executive obuyinza tubukuwadde naye bwexercising ku lw'obulungi bw'abantu kiraba kati n'otuuka mu sectors ezimu ng'ate gwe oweexercising ku lw'obulungi bwo obw'omuntu sekinoomu gwe ekiki ekikusanyusa nakugambye nti bwe babanga ddala waliwo threat nti eggwanga liri ku katyabaga eyogere tegerekeke gwe ng'omukulembeze w'abantu osobola okuyita ne mu parliament noga nti mujje mbannyonnyole kati muggalewo mbalage kati omubaka wange ajja kugamba nti abaye ebintu tubikwata empola kubanga tuyinawo okweraliikirira okw'ekika. Actually Haji waliwo n'ekirala mu parliament nti ku nsonga ezimu eziri sensitive oba kitegedde eziri sensitive okusingira ddala ezeekuusa ku byokwerinda by'eggwanga n'ebyenfuna actually yes n'ebyenfuna parliament eyina enkola nti parliament ne executive bayina enkola nti wasobola okubeerawo olukiiko lwa parliament either select committee mu parliament oba ad hoc committee mu parliament neerondebwa nesinkana bano abamanyi abayina ebyama ebyo abamanyi ekituufu kyennyini ne wabeerawo enkolagana ne babisharinga naye bw'ogenda okwetegereza olwaleero bandibanga bamanyi ekituufu ku nsonga eno mu parliament
bwandibanga temuli nanyumyanga naawe oba kitegedde kyeŋŋamba nti ku bintu ebimu ng'ebya security ebiraga nti bwe kinafuluma ne kijja wano mu parliament ey'abangi kisobola okuleetawo embeera ey'akatyabaga wabeerawo enkolagana ey'enjawulo ne wabeerawo abatono abatwalibwa ne babanyonnyola nti kino no kiri bwe naye bwe tukitwala mu parliament eyawamu kyandibanga kisobola okuleetawo obuzibu naye mu kulaba okwange simanyi engeri gy'obirabamu mu kulaba okwange ndaba nga gwobeera mu parliament nina obusibu obimanyi ebigenda mu maaso naye mbadde mbuuza nti nze mu kulaba okwange ndaba nga parliament oba oliawo actually ne speaker Kadaga yandibanga tamanyi kigenda maaso ku kino naye nga ye number 3 wagoberera debate y'ennyanja nagigoberera first of all deployment yali eyise mu mateeka oba nedda naye akikolaga nti nkikola lwa bulungi bwaki eyo neyavaako olutalo tolumanyi sinzigu wakati wa General Tumwine ne speaker Kadaga eyo kakati adeploying amaje ku nyanja aga nti akikola ku lwa bulungi bwaki era n'amagye we gagenda nga kamanda waago yagalagidde nago gakola nga omulimu gwago nga gamanyi nti gataasa bya bugagga bwa Uganda mwe bamwana yinchi obwongo bwammwe oba tebuliimu kanankane mwagala kwonoona bwonoonyi no tebalina kumanya bo bajjanga bakola ki era ye musajja ono ajja okukwata omuntu ye baba bamugambye nti oyo tumaze mu bwe tutangaazizza mulabe tumwetaaga kakati nze wanteekamu ssente nontendeka okulaba nga ntaasa bannayuganda ngenda nentunuulira Apollo nga mulabira ddala nga muki mulabe era kyenva nzijja vumbagatina mwe mwagala okuleeta ki obuzibu naye ekintu kiri kimu nga bwe tugambye nti parliament erina oversight role naawe executive olina omulimu gwayo ogukuweereddwa ne judiciary erina ogwayo kati naffe baluleereetu naffe ne tujja kyankulabye ng'otwala omuntu parliament nange nenkuleeta naawe nenkola ki nengenda mu kooti omulamuzi naye nanga ndi ayidirect nadirectinga ne bisigala ku lupapula so fundamental question ssemateeka awaffe tukyamukkiririzaamu kyekibuuzo ekinene yes bw'abanga ayina ebizibu nga twesanze ngaffe bannayuganda nga bye twateeka mu ssemateeka tebisoboka tubeere ne honest discussion ey'obwesimbu egambe nti munnange bino bye twayagala ngaffe abaddugavu ngaffe bannayuganda ezo standard zeeri zaawa tetuzisobola z'abazungu ajikana byakadde kagenderedde olaba ki kati ng'embeera eri bwetyo ate tetandise leero ndowooza okanya nange nti embeera eyo tetandise leero eya obutakanya oba obutabaawo nkolagana wakati w'ebikono ebisatu ebikola gavumenti mu nsi yonna bibaawo naye ekibisolovinga kwe kugamba nti Apollo ne Haruna temukkiriziganyiza naye gundi ekola ki mu America obadde obiraba Donald Trump walabako olumu ye Pelosi Nancy Pelosi oli bwe yamala okukola speech ye n'agimuwa n'agiyuzaamu nga gundi yonna ekola ki naye olw'okuba nti amateeka we gali nti Trump yali tasobola kulagira bamaje nti musibe Pelosi yali tasobola okiraba yekikola nga ekyo olaba nga waliwo enjawulo kiva ku kintu kimu nti amateeka gamwe ge mweteerawo mugakola ki mugakkiririzaamu kati nze ekibuuzo kyange kyekyo kyenkugamba ekikyantawaanya obwongo nti bino bye tulina mu buwandiike tubikkiririzaamu Haji mu ddakiika eri emu yokka osuubira ki ekiddako maaso kuba nkukutegeezeza nti ababaka ba parliament actually bo baasanyuse nnyo okulaba nga speaker bagambye nti mugende muleete lists ezo muzanje wano ku parliament ki ekiddako kati bagenda zireeta kyemanyi nti bagenda kutandika ozireeta naye ekikulu nze bw'otwala list n'ogisa mu parliament ng'omuntu wange sinaba kumanya wagyali ati speaker agamba nti kuno kwe bajja okusinziira parliament okubanja ezo list zibaddewo era zikola ki naye ekikulu nze kyenjagala okuddayo ebyo byonna tubireke baleete bwe banaamala okuleeta bagende Nalufeenya bwe baavaayo bakola safe houses kakati nze ndowooza ku luno bagendeko a step further
bakole ki simanyi bunga parliament batunulire obuyinza bwabwe bwe buli nedda haji obumanyi obuyinza ba parliament ababaka ba parliament abo bamanyi basobola okusenshalinga minister naye kisoboka mu kiseera kino kikyasoboka rolo yaabwe gye bayina n'ekirala is to appropriate the budget. Minister wa defense haji nowa internal affairs okiwulira parliament gyogambye nti yaganibwa okukola ku nsonga ya NRFenya yanemererwa okukola ku nsonga za safe houses enesobola okuyiziyiza budget allocation oba budget supplementary anti gwe kirese kisoboka bakyalina kye basobola okukola ngambye nti basanyuse nnyo nga bagambye nti muleete lisiti zaabwe okiraba bwe banaamala ozireeta kubanga ne NRFenya baagenda report neziraga n'abakoba n'agenda ne bawandiika wizi kuliko ne basimewo nsubugo yaliko ne gundi ani kulukula yigendo ne bawulanya jja gundi giri batolanya kwano gwange muwanga kivumbi ne byakola ki byagwera ne bijiragira awo ne ababona oba oli awo n'ababulirayo so kyenkubuuza ti parliament esobola okugenda ke step further nti minisita bw'obanga kati gwa amalala gakususe oba naawe bikuyinze kuba minisita ate naye njagala omuddiramu oluusi naye ayinza okubaawo tulabyeko ebitundu nja kuwa ekyokulabirako ajja akadde katugwako ewa ne mangu nnyo waffe ku kyalo bagenda ne bakwata omuvubuka ngamba maama we nti genda ku poliisi munnaye owa poliisi alaga nti ate munnange nze nange baba baayise wano ne bataŋŋamba nze naakola ki ono ye mupoliisi gwe mumanyi ye gavumenti eri mu kitundu naye akugambye nange siina kyakkola paka maama omwana lwe yalinda embeera kyetwali twagala tetwasanze nga si kyekyo genda ewammwe kakati eyo yembeera gye tulimu nti ne minisita ayinza okuba nga alina parliament olaba nga erina kyesobola okukolawo nga tuva ku mpewo oba nga ekyalina kyesobola okukolawo ebanga erina kati etandika okunoonya kiki nayo kyesobola okukola ng'ovudde ku byokkuba enduulu abantu bazikubye amawulire ne gakola omulimu munene nnyo ne galeeta abantu ono gundi wegindi nogundi wegindi no era ogwo omulimu abamawulire mbebaza lwakuba nti kati naffe ate tufuuse target nti ovudde mu kukola amawulire naawe n'ofuuka amawulire so parliament bwebanga yeegabe n'ensimbi nze ndowooza nti eyinamu obwo obuyinza obuga nti owaye nga tetunnakuwa kino ekittavu naawe kyoyagala ennyo ensonga eno tusooke tugikkaanyeeko eyo entobo bwe baba bagirina nze ndowooza nti yesobola okutuuza ku mmeeza n'olinaja naga nti mummanja abantu naye abantu bano bafaanana bwe bati ne bwe bati era nina bano ne bano ne bano okiraba naye mumpe ssente zange ngende nkola emirimu haji ekigambo kimu kyokka eri abantu ababulirwako abaabo obaolyawo simanyi obagamba ki kizibu nnyo yembeera ngimanyi bulungi nnyo naye mukama katonda yasinga obuyinza era embeera zonna yazireeta oba kati wetutuuse nkugambye gwenyini ogambye nti parliament naye ombuuza ekole ki abantu bagenze mu kooti ebiragiro babifunye abantu tebabakoze eki tebaleeteddwa mu kooti tufukamire ku maviivi tusabe omutonzi kyanaatuleetera kyanaakola kyekyo kuba bakuga nti bw'oba n'obuzibu dduka ku poliisi oba ninankani genda wano omubaka wo bwa parliament naye kati omubaka wange kasiba nti bwe munaamutuukako olwaleero agenda kunkolera ki ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya tujja kukomaawo katusabire abo abatanaba kulaba ku baabwe ababulwako abaabwe tubagumye obaolyawo nti His Excellency the President, the Commander in Chief babanga yavaayo n'ayogera nti bano tebabuzibwawo buzi bakwatibwa bukwatibwa waliwo essuubi tobaolyawo balikomawo katubagaliza olunaku olulungi amayinza tusima polo tekakwebaza Haji Haruna Kanabi ne tiimu yonna okutwaliza wamu Kalebu Patrick Semambo n'abalala mwena n'omulangira Kalema mwebale matini matumbwe mwena twebaza nti program etambudde bulungi katuddemu tusinkana olunaku olwenkya tujikire nti olunaku olwenkya omusango gwa Kyagulanyi ate lwe gugenda okuwulirizibwa ng'ateekayo application okulabika nti agujjayo application lwewulirizibwa olunaku olwenkya tujja kuba wano tujja bikuwa katukagaliza olunaku olungi amanyi nze tusimaulu mbeere bulungi mweraba